Oluvannyuma lwa minisitule y'eby'ettaka okusazaamu ebyapa bya minisita Ronald Kibule ku ttaka eribadde likaayana wakati w'abatuuze ab'ebibanja ne minisita Kibule ngo naye abadde akubaganya abatuuze b'ekiga ya Golomolo mu Buikwe nga bwe tuzze tukulaga ku mawulire Agataliiko nfuufu abatuuze bajaganyiza olw'obuwanguzi batuuseeko. Bakubye embuto wakati mu kuyimba ennyimba eziwaana Bukedde Tv olw'okwalwanirira era n'ebibazo Obwakabaka bwa Buganda olw'okulaga ekituufu. Webalire ddala ndimye nnyo Buganda Land Board ne Ssaabasajja Kabaka okutukolera omulimu gwatukoledde. Omwaka oguwedde abaana tebafuna lipooti lwamwami oyo minisita naye ng'ate naye yasoma. Basumuludde ente nsandika okubona ekyalo wakati musanyu era ne beebaza Pulezidenti Museveni olw'okusaawa akakiiko akanoonyeza ku mivuyo gy'ettaka akalwanirira ababbi waako ettaka lyabwe. Omwami Kibule yali asazeewo atutwale na mmundu fe abanaku banannyini lyo osibirwa tubadde tulira ku nsiko naye nga bannamuvumanti bona teyatuyamba twamuyirira obululu. Bansanga nze ngenda mu byange ne bansukasika okugasi mu maaso. Ye ssente w'ekyalo kya Isibanda atunnyonnyodde ebbanga lye yamala mu kkomera ng'alwanirira ettaka ly'abantu be. Mu kiseera kino ennyumba ya Musa Kateregga Ngone yaguza minisita Kibule ettaka yagwa ku ttaka era nga ne ku kyalo abatuuze bamugubako. Bukedde TV n'olupapula lukoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Ate omugagga nannyini kampuni ya Global Paints Stephen Kaiwa atangaza ku yasooka okufulumira mawulire nti yazimba mu Mutobazi n'agamba nti si bituufu kubanga okuzimba yakkirizibwa Town Council y'Ekira. Agamba nti ebulindi we yassa sitoowa za factories akona ekyuma ekikola ebidomola si Lutobazi wabula abatuuze balina obweraliikirivu nti eyinza okubakosa ekirala ekituufu. Abantu awo bwe twateekateeka twasooka tuzimba ekitundu kyasooka tugateekawo amasitoowa ate oluvannyuma okuzimbawo compartment eyokusatu nalyo twagala giteekamu plastic blow molding machine. It's a simple machine tekozesa chemicals blowing up blowings ekidomola nekifuluma. Asabye ekitongole kya NEMA okuleeta abakuggwalawo ba factory eno erina obuzibu kubanga akuuma akakola ebidomola mu nsi ezikuze nga Japan ne China zisangibwa ne mu mayumba g'abantu. NEMA yatusaba tukole impact assessment report era nayo yakolebwa n'eraga nti factory eyo terina buzibu. Embuzi y'abatuuze ab'emulugunya twasooka kugikulaga ku lw'omukaaga oluwedde. Kati ffe nga ba immediate neighbor tukyalinga fence naye we are scared of our lives. Ate mmeeya w'e Katabi Ronald Kalema aludde ng'abuzaabuza abatuuze adduse mu lukiiko olukiddwa abakulembeze ne RDC ku nsonga z'ettaka ly'omugagga Muhammad Kamoga erisangibwa Bugabo Katabi mu Ntebe. Mwami Kalema tewandiginze dakiika 5 zokka. Babadde ku ttaka eriwerako yiika 10 ery'omugagga Muhammad Kamoga ebugabo nga lwetabiddwamu RDC w'Entebe Rose Kirabira ssente wa Erose ey'okubiri n'ab'ebyokwerinda. RDC Kirabira atangaazizza ku nsonga zino ng'azeesigamizza ku kiragiro kya kkooti era n'asaba abatuuze okugondera kkooti kiragira bakwatagane basobole okugonjoola ensonga zino. Naye by'oyinawo ne by'ozoowulira n'ebiriwo olwaleero okugambye okusalawo nti kati ono ye nannyini ttaka omutuufu kikyo. Nannyini ttaka lino Muhammad Kamoga ayise mu nteekateeka ne bye batuuseeko mu kupima ettaka lino n'ebizibu bye basanze. Olwaleero n'omusayinga ettaka genze bulungi n'abantu bonna bapimyeku ettaka bonna asobodde okubeerawo tudde empenda zaabwe. Abatuuze basiimye ebivudde mu lukiiko luno nga kati basobola okutereeza obwannannyini bw'ettaka lyabwe. N'empulira emirembe miyitirivu nnyo. Asobodde okujja ku kifo kyaffe n'atutangaaza n'atupangula.